munnaye oluvannyuma lwa pressure ey'amaanyi abataka gye baateekawo nga basaba Katikkiro abeere nga ate akomyawo kabaka abeere nga ate akomawo mu ggwanga lye erya Uganda era nga kino kyakolebwa nnaku nga 2-3 eziyise kabaka asobola okubeera nga ate akomawo wabula oluvannyuma okubeera nga ate baalaba embeera kabaka gye yalimu ekyamazima abataka tekyabasanyusa era nga baavudde ne babeera nga ate beegayirira Katikkiro nti ekyamazima kiri nti kabaka yeetaaga kubeera nga ate addizibwayo ate abeere nga ate ajjanjabwa kwegamba bikusobera Uganda okaba bwoseka ate abantu be bamu be babadde nga beekalakaasa kabaka akomewo ate kakati be bantu be bamu nti kakati kabaka abeere nga ate addizibwayo mu ggwanga eri Namibia oba ensi esingako okubeera nga ate afuna obujjanjabi kyamazima kabaka embeera tena kubeera nga ate etereera era nga akyayongera okubeera nga ate ajjanjabwa tongera okubeera nga ate tumuteeka mu ssaala buli kimu kibeere nga ate kitambula bulungi nnyo maridadi saana nina akatambi maaso awo ngenda kubeera nga ate nkakupuleyingira era nga bulijjo ojja genda wansi awo mu comment section obeere nga towandiikawo endowooza yo gw'olaba otya kabaka addizibwe yajjanjabwe okusinziira ku mbeera nga gye yalimu nga yakatuuka awo ku kisaawe oba ali fiiti akyasobola okubeera nga ate emirimu agitambuza bulungi nnyo maridadi saana bwe naba okugiddeko ensonga z'abataka abo ngenda kubeera nga ate nkuterawo akatambi akalala awo tulowulirize ate ne byokuyiga ekyamazima beera nga ate ojjamu ebiwera likinga kyeyalingirako abalala nakutegeeza nti subscribinga nga watannakubeera nti subscribinga ne notification bell ogikoneko obutasubwa mawulire kika bwe kiti kakomawo ate n'amawulire amalala mangi nnyo temuvaawo waliwo yangambye mbu kabaka alabise muzzaako ki naye amaanyi g'abantu mugawulidde kati ate bw'atuuse Uganda twagala atwalibwa ajjanjabibwe mujja mmanya omuganda yaani n'omuna Uganda tola nti atuuse mu Buganda twagala agenda ajjanjabibwe agenda kabaka mwamuleese mwagala kuteekawo matikkira mu baaka ssente mwamukubisizza byonna bye baawandise Namibia twabitegedde n'engeri gye mwayiseemu mwagala kutegeka matikkira waliwo agasinikira muli ebinnyo kale kasito nvumira mu comment toyinza kutekola video ng'onvuma kubanga ontya kabaka awedde tudda ku Ssenyonyi mulowooza mbu mututeeka Ssenyonyi tumukube muswadde Ssenyonyi teyalya ssente muswadde olw'okuba bo byamuzimba tuzimba abakulembeze mu kibiina waleme kubanga Mami Museveni mu kibiina alimu omu tetujja mukuba kubanga ffe bakubi labyeyo pasito mbunabbi yayogera palamenti tosobola kwekolako obunnabbi kuzaala obutamanya buyisa nnyo kw'omukyala tosobola kwekolako obunnabbi obukole ku balala bwe bandigazo nagali majini go gasalire musaayi go nagamba buli gwa musanvu nina kyenjijukira naye nze natya ensi bandigazo nasalira majini go musaayi mukwano Ssenyonyi tetugenda mukuba tobyazimbye abakulembeze nze ndi mukulembeze we Canada nze president w'abapya waliwo agenda okunvuma ne tosobola kunvuma okoma mu comment osobola okukola video ng'onvuma tosobola gwejjayo feeso ga bini olinga ŋŋe olabe nkukubisa accident sikyamanyirwa kati nako wakati omanyirwa anvuma yaafa wekola video onvume kabaka yatuuse mwagala tandika tegeka matikkira twagala agenda ajjanjabibwe ejjamani oba ebungereza sente zaffe tuzirinda tujja ziteekamu Ssenyonyi biki teyalya ffe tugenda omukuba aba Jobless Brotherhood abo abaleetanga obubizi ku parliament mulowooza tetubamanyi ne bebafandingibwa tusirise tusooke tusirise abanuupu tubawe ssente babloga tusooke tubawe nabadde bagira nuupu tubaweya obukadde 7 fe waliwo abatalya kati nze ogenda kumpaaki ffe tetulya bwe tubasirisa twambaze Ssenyonyi kino tekijja kukola kale mugende mu kooti mumutwale mu nti yali enguzi bamuwa ssente mu nsawo mumutwale mu kooti that is idiot mind idiot muli basiru tekijja kukola script efudde tugikubye eyo nfu mugenda kuzaako ki nze nabagamba style gye mulina oyitiramu kati muleteeyo ku bomu mugambe nti abayeekera ba Al-Qaeda balumbye aba ADF mugane enkuŋŋaana za Kyagulanyi mulete bomu mukubaawo nga bwe mwakuba ku CPS naye eddiru gye mwatuula naye nze bugiba okwewuunya
n'otula mu ddiiru ezo lwaki njogera kati nagamba archives mwe I will see ingira mu lwa butamanya olubuto walufunira ku luzzi ng'otugamba naawe oli single mother obwo busiru eriyo bane ba single mother muwe ekitiibwa ekigambo kye bayita single mother ye mukazi yali badde nga wagendako ne maka bakwanjulako newammwe omusajja nebitambula bubi n'akugoba oba ne mwawukana oyo asobola okuyitibwa ekitiibwa ekyaba single mother kubanga aba yayita mu mitendera emituufu bane n'okubeera single mother mitendera temulowooza nti olw'okubanga mwegadangira mu matooke ne mwegadangira mu lusuku mu nnyimbe n'olyokotuga nankati ndi single mother abasajja bonna mbwa abasajja gwe walabako ennaku ebbiri mbwa gomanyi kindi yali akweyambulira mu bweyambululizi ne bijja bubi abasajja abasinga bebeyambulira mu bweyambululizi ajja na busungu bwe mulumbe mukazi we yamumye ebyokulya n'alyoka ajja katyengwako kyonna kigenda kungwako yensonga lwaki omugwako nga amasanyalaza gali waggulu bwegatyo gamufiri feezi pa nga lukwatirawo nga yalinnya nga addayo omanyi abawala abali wano nga tebamanyi bakitaabe b'abaana baabwe gye bazaalibwa okimanyi nti muli bangi wano nga naawe otugamba nti oli single mother yes oli single mother naye mu butamanya oli single mother mu butamanya mukkiriza omukazi kyabagamba kituufu okugenda nga mwegabagaba kyekibatuusiza kweza ensobi zammwe mukkirize mutuule bulungi wansi otuuze akaanako oba otuule omwana bw'aba akyali muto weemakinga wekkogamba sigenda kuddamu kukola nsobi njagala musajja wa buvunaanyizibwa nga naye alina omwana nga nange nina omwana wenkaaba fiizi nga naye azikaaba ng'aleeta nga omwana owange gyasomera n'owe gyajja ossomera osobola okubeera nga mulaavu muli kyekimu ne mu bulamu obwa bulijjo muli kyekimu kitegeeza uniformity egenda bayamba okugenda to next level nego yagala kutwala omusajja ku next level of which nga tannagituukako gwogamba oti omusajja asuubira okugula obugoye obw'abaana ate omugaye nti tandikira mu kuweerera fiizi golaba kiri nnomo olaba kisoboka golaba nga kiri kya buvunaanyizibwa nnyo gwe kitaawo bwate we yakola golwaki kitaawo yaleeta mamawo ng'akyalina mbeerera kubanga emirembe gy'abamama baffe beekuumanga nga gye bamutwala tategeera era taata yalya kirini mane yali akasente ke mulwaki temwagala tuliisa sente ndi tiimu plan B oba plan B oyo maama w'abaana oyo mwagadde nnyo yakutte maama luma olukoba lusibe lunyweze mpaka emu ku emu tulina okulega olukoba olwo mpaka boy child alina okufuna justice you like it or not baana temukisussa akakazi mukakutte mukakubona akayuzaako saidi eno omulala akakutte eno omulala akakutta amagulu omulala tutta okulala okugulu mikwano tugenda kawumbawumba tukateeke mu layini bulungi kabakankabule mpaka muterere mu layini notunulira abakazi abakulu wazaalako oli ku layivu bakugamba kyoka wano laga ku bbeere laga akabina laga ekisambi laba ekitumbwe eyo kitegeeza ensobi gye wakola ogwasooka tonnagitegeera omukazi ali mu bbi bagamba temutegeera mumulaba anti vibe olutuuka e Kampala akalenzi kakwegadangirako ali kubayita nga kakulekera olubuto nga kali obusente bwe milioni 2-3 zozeewo mu kaleega nazo totegedde ne gye kaazaalibwa kakufera ne bazadde bakusibe batuufu nga kali okakapyanta nga kaganze sisobola kuwasa Kadaama kubanga lwaki n'ekitiibwa ky'obwakadaama mukyonoonye Kadaama yali muntu wa buvunaanyizibwa nga balaba omuntu agenze n'ahasolingira obulamu bwe omuntu eyerwanira mu ngeri y'okukyusa obulamu oyo tamuzannyirangako n'ekitiibwa mu kyonoonye bakazimu abasinga obungi notunira Kadaama n'addayo e Uganda n'akavubuka nga kamulimbyelimbye n'addayo anti omuvubuka yansibye anti omuvubuka yanneebaseeko anti kaabira eri totukaabira kaabira b'oluyimatu n'afulumya omusaayi tulina obusungu bwaffe mutulekemu bannange yes nze njagala ekitabo nga kipya njagala kipya kubanga nange neekuumye myaka 28 sina bakulaba mwana wa muntu wafuse ngo ontandikira emuziro ku myaka 28 owange obadde ki just 28 years ng'ontandikira mu emuziro oluva mu honeymoon nga matate fizi w'abaana bagenda kuddayo kusomera abakazi n'obeera n'embufumbo n'okalakala na lwa responsibility etalinayo njagala owuliriza omukyalo ono
omukyalo ono kyayogera kituufu. Tosobola kungamba nti bakadde bo baakuteekateeka ku makya ng'olina kubeera single mother. Era teriyo mukazi ali eyo ng'agamba mbuze kanzaala abaana mbeere single mother. We babaayo tebawera na 1%. Ekyo kitegeere. Abakazi abasinga ba single mother waliwo ebireeta okubeera ba single mother. Ate ebizibu ebyo ebijja okufuula abakazi ba single mother abasajja ba contributinga 70%. Era ndabye obusajja bungi obuli mu challenge ezo buyimiridde bunenya abakazi ba single mother. Buli wano ku internet kunoonya abakazi balinamu ku ssente. Noonya mukazi alina ku ssente naye nga kalina omwana w'abendi gwe kazaalamu ali eyo. Leka nkubuulireko abasajja bangi bawasizza abakazi n'amala omuwasa n'amuzaalamu abaana mu muzigo gwa 10,000. N'amala omuzaalamu abaana n'agamba omukazi mama w'abaana gendako e Saudi Arabia tunoonyeza abaana kibanaakola kibanaalya. Mukazi watunakkiriza n'ayingira wa Saudi Arabia. Myezi 3 omusajja n'awasa mukazi mulala. Kati gwe n'owamattuka eri n'onenya omukazi oyo nti lwaki ofuuka single mother. Ompuliriza. N'onenya omukazi oyo ofuuka otya single mother. Bamama baffe bo baafumbanga. Maama wo yafumbanga ng'ali mu maka ga kitaawo. Mu maka. Ng'olese mu maka ga kitaawo. Maama wo yabeeranga n'ennimiro ya kitaawo gy'ayina. Nga maama wo kitaawo ne we yeeyisa atya. Maama wo agenda n'abalimira ekyokulya n'abalimira emmere gye munaalya ewaka. Taata wo ne waaba yeeyisa bubi. Naye kati saawa zino mizigo gye gisinga obungi, percentage esinga obunene mizigo. Kyokka abasajja bawasa okukamala. Ate ku mwana w'abandi muzigo guno n'abaana tasobola baweerera. N'omusanga ng'akutte mukyala mulala mutadde muzigo mulala. Osegedde omukazi akiraba. Ebintu bingi nnyo ebifuula abakazi ba single mother kati g'obakutte obagasse wamu bonna obanenyeza. Leka nkubuulire, waliyo abasajja abali eyo nga yazaala mu mukazi abaana naye nga yafunayo omuwala oweeye ebbali ng'awulira ayagala omukazi we waka agende n'akola ebintu just kusindikiriza mukazi kugenda nabo gye bali. Kyokka omukutta omukyalo oyo naye omugasseeko ofuuka otya single mother. Sooka omanye abantu bafuuka batya ba single mother then olyoka ojja otandika okunenya ki. Osigedde kino ekintu kiri sayidi zombi. Tebakulimba nti abakazi abali mu bufumbo be basinga empisa. Ekyo tebakikulimba. Abakazi bali mu bufumbo lwakuba babba bwe babaagala. Leka nkubulire ne bwoba n'empisa otya ng'omusajja yakukyaye takwagala obufumbo ogenda bulemererwa. Si be basinga empisa tebakulimba. Kino kiri sayidi zombi. Toyimiriranga n'onenya mukazi munno gwe mukazi gwe toyimiriranga n'onenya mukazi munno lwaki single mother kubanga naawe okyazaala abasajja okyabalaba. Nkubuulira tekitegeeza nti wali abakazi ba single mother nga beeyisa obubi nga yeeyisa obubi n'alyoka afuuka single mother. Abo nabo bangi gye bali naye gwe obakutte bonna abafuuse ba single mother bonna bakoze ki obagasse wamu otandise okukola ki okubakomerera. Reality waliyo abakazi abangi abalina empisa naye nga bali ba single mother naye nga abalina empisa bambi. Nkubuulira kino kiri sayidi zombi. Toyimiriranga n'onenya mukazi munno nti ofuuka otya single mother. Nkubuulira eby'ennaku zino birala survival. Gw'omanyi omusajja omala okuwasa n'akuzaalamu abaana n'amala n'akugamba kwata passport ogende mu bwanga g'Abawalabu. Omanyi kye kitegeeza nga wazaala mu mwana wa munno omwana oba abaana n'omugamba nti genda mu mawanga g'Abawalabu onoonye ssente ez'okulabirira abaana. Omwana oluusi abakazi bangi bakkiriza naye nze saagala zisetika buvunaanyizibwa buli awo bungi. Naye abasajja beewa obuvunaanyizibwa azaala wano azaala wali azaala wano azaala wali. Waliwo n'abasajja balina endowooza tigenda ozaale mu mwana w'omugagga omala omuzaalamu gwe wetawanikire omukazi yeerabirira omwana. Waliyo abasajja balina endowooza funayo omwana n'oba tolina kyosobola mulabirira ye n'amala ozaala omwana n'abula. Kati gwe noddaawo n'onenya mukazi munno. Muli bisiru mulya mmere kitugimma abaana baffe. Muli bisiru. Leka nkubuulire ensonga 70% abasajja be baleetera abakazi okufuuka ba single mother. Ate omukazi okubeera single mother kinenyezebwa n'omusajja si mukazi yekka. Tokisa ku mukazi yekka. Ekyo nkikubuulira. Abakazi abali mu bufumbo si be basinga empisa.
mbolo kuba bali balema obufumbo mukati tebalina mpisa gasiya ekyo nkubuulira abasajja bedda nabo bakola ki bayagalanga okuwasa naye kati ab'ennaku zino ndabye obusajja obuli mu challenge buli muli we bukombe emimwa bubeera wano ku internet kubuzaabuza bawala kubajjako kasente kubabba sibire mukola wano ku internet kubba kufera bakazi mbukati n'abakazi abatazaalangako bali eyo mubanenya bakazi bannaabo abazaala mujja nammwe mujja kiwulira abo abasajja abo abo abawasawasa wano wali osanga omusajja akolera emitwalo 3 naye ng'alina abaana 11 kati agenda balabirira atya kiki ekikubeeza n'omusajja nga gwogenda okwerabirira abaana ye ng'ogula omugaso gwe kujja kulyako buli abakazi ebintu bingi nnyo ebibafuula basingo mother abasajja abasinga be babireeta nkubuulira wali abakazi abalema obufumbo lwakuba tebalina mpisa kituufu naye wali abakazi bangi abalema obufumbo lw'abasajja. As you're very much aware that we've been in a struggle to look for signatures to debate a matter of national importance in this parliament. I want to thank God that from 0 we went up to 172. We are left with 5. We pray to God that we get the 5. Reason being, we voted for you, Speaker. The Speaker and you, we voted for you to chair this House neutrally. Right, Honourable Speaker, you have failed to defend this House. The President painted us clearly in Kololo during the State of the Nation address that I used to hear, but I have now confirmed with evidence that there is corruption in the Parliament of Uganda and the Ministry of Finance. My first question is, you as the chair, as the Speaker, what have you done to clean our image, which has been painted bad? In the streets we are moving, they are calling us corrupt. On this same parliament, we requested you yourself and Speaker Right Honorable Anita Among, that there is exhibition of parliament going on issues of corruption. Give us space on the order paper to have this matter debated. It is 2 months down the road. The world is aware that there's corruption in this parliament. We want this matter to be debated. Why are you running away from that debate? You are meant to be neutral, give space for all of us equally. Why are you making us suffer, running through this country looking for signatures to debate this matter of corruption in this parliament? You need to come out clean. Right Honorable Speaker, you, Right Honorable Anita Among, has been painted out for being corrupt. Your name has been mentioned for being corrupt. We are also having a motion to have a matter debated on the commissioners. We have our evidence. We want to lay and have them defend themselves. You are all blocking us from that. What is this parliament all about? Where are you taking this country? Today this country is under panic. Today they have deployed the army massively because of issues of corruption in this country. Why don't you let Ugandans free from corruption? Why don't you allow us debate the matter of corruption in this parliament, here in this floor? It is too much. We are not thieves. All these MPs are being painted. If we know we are clean like me, screen me. We have evidence against them. We have evidence. So we need this matter be debated. You need to clean your name. Deputy Speaker yourself. Anita Among needs to clean her name. The commissioners need to clean their names. The ministers need to clean their names. And us MPs, if you have anything against us in this parliament, we need to clean our names. Thank you. Why don't you want this matter to be debated on this floor? Deputy Speaker, we need this matter addressed. Thank you. If not, we are ready to join the Ugandans because you're blocking us the opportunity to debate. We were voted by our voters to come and debate. Why are you running away from debate, Deputy Speaker?
Why is Anita Among running away from debate? Why? We need a parliament which is free corruption. Thank you, Honorable Arion. Thank you. Munansonyiwa sitera kukola video zifaananako bweziti naye nebadde ya mugaso nnyo ate ng'eri agenti ya buliwo. Samida Maite Family, omwagalwa w'abangi, omulwanirizi w'eddembe Kayingo eyakwatiddwa ne bannayuganda abangi ennyo olunaku lwajjo mu kwekalakaasa okwabaddewo okwatuumibwa Wookotu Paalamenti. Njagala okukutegeeza teyasibiddwa wamu na banne. Samida Maite Family olwamaze okubakwata bonna nga bwe baabakutte ne bajja abasajja ababadde bambadde leeya okusinziira ku information gyenfuna ne basoma erinnya lye nti Samida Maite Family era ne bamuwambawo ne bamujja mu banne abangi ne bamutwala gye bamututte gye tutannamanya gye batannatukkiriza kwakiseesinga gye tutannategeera. Tukyagezaako okukuba amasimu wano ne wali okubuuliza ddala okumanya obuvo n'obuddo kuwa gye bayinza okuba nga batutte Samida Maite Family. Naye Samida Maite Family n'olunaku lwa leero ayinza obutalabikako mu kkooti. Abasajja baamubuzizzaawo, baamwawudde mu banne ne bamusiba ensiba sipeesha eyiye. Banne ne babatwala mu kkooti be yabadde nabo, naye ate ye yabuziddwawo obubuzibwa era yayawuliddwa bwawulibwa mu banne. So n'olwekyo njagadde okutegeeza bannayuganda ffenna titugezeeko nga bwe tuyinza okubuuza Sami gy'ali n'okwongera okumubanja, kubanga ekyaddala tagenda kubeera omu ku bantu abagenda okulabika mu kkooti olunaku lwa leero okusinziira ku information gyenfuna. Ate nga n'olunaku lwajjo twamunoonyezza mu makooti gonna n'abulira ddala. Ka information kano kakulu nnyo, njagadde nkayiseewo okategeere gwe munnayuganda era weeyongera okubanja Samida Maite Family. Abasajja bamuleete mu mbuga z'amateeka bw'aba alina omusango nga ne banne abangi bwe baba tutte mu mbuga z'amateeka.